oli ku BBS Telefina program olutindo musajja wa Kabaka biri mu Yematovu munnabuddu munnakalungu zikalidde okugibatuusaako. Program eno olutindo tuleeta ebintu bingi naye nga byonna tumanyi nti birina kye bikwongerako era kye bikugattako ggwe ng'omuntu abakuliraanye ekitundu kyo n'ensi yo. Ali ku BBS Telefina tukyagenda mu maaso ne bannaffe aba Slow Food Uganda abasangibwa wano ekyaggwe ku luguudo lw'Ennabuti nga kaweefube waabwe ali mu kulaba nti emmere ennansi tesaanawo. Awo batadde nnyo essira era olunaku lwaleero ndina omulimisa wano ate era nga mulimi okuva mu Slow Food. Kamusabe omukulu ono Kityo Umaru Mugalu Kojjango w'Empindi ababuuzeeko ate nja mwolekeza ebibuuzo bingi bye muzze mu mpa. Sebo oli ku BBS Telefina ensekula bulungi. Nsanyusa okusinkana biri mu ye. Weewaawo. Matovu. Erinnya nze Kityo Umaru Mugalu. Nga nviridde mu kitongole ekya Slow Food Uganda ekikulemberwa omwami Eddie Mukiibi. Sebo ate nga nze obuzaalo bwange ndi munnabukunja Sebo nga bondaba wano. Olaba abakunja mbafaananira ddala. Ewaawo siri ayolesa mubiri. Sebo ndi mulimi ate era nga ndi mulimisa Sebo. Weewaawo. Abakunja bo bafaanana bati? Nganze bwe nfaanana Sebo abakunja bafaanana. Era basinga bafaanana nga ggwe. Abasajja. Kati generation eyo n'eriko. Ffenna abakunja bwe tufaanana. Ensi bali abedda. Abaali bakunjibulanga ku gundi. Ani mwagambanga nti n'abakunja bakola biri. Nedda kwali kukunjukulanga miti kugira ku mpale ne bazikunjako. Weewaawo. Mbeere faanana. Nga basomoka. Yes Sebo. Agafa mu Slow Food. Agafa mu Slow Food makulu nnyo. Yes. Ffe tuli eyo tuli mu kulafuubana okulabika nga tusomesa abantu baffe okwenyigira n'okweyambisa emmere ennansi, emmere enzaaliranwa. Okimanyi nti n'abantu abasinga obungi Sebo bwe tugamba emmere ennansi omuntu agenda kuleetera obumonde obuzungu. Kyekyangu nnyo. Ate nga n'amakoloni ajjaga. Najja kuleetera n'amakoloni ajjaga. Eri yeyambuuza nti owaayi amakoloni gano buno obuti bw'amakoloni obwo. Amakoloni gano bagasimba batya nga tamanyi nti nno eŋŋano kye bayita wheat. Yes. Nga tamanyi nti n'amakoloni mwekagola ki? Mwegava. Kaakati ffe nga Slow Food tulafuubana nnyo okulabika nga tutumbula emmere ennansi wamu n'okugirwanirira kulabika nga tesaanawo oba okusaanyizibwawo. Emmere si betandisa okusaanawo. Ekituufu nange ekimanyiiko. Biri bye nayogedde mu ntandikwa ebituufu. Yes. Nti ofiisi zammwe zisangibwa wako? Ofiisi zaffe zisangibwa Mukono Nabuti ku Academic Road. Yes. Awe muli? Awe tuli we wali amaka gaffe amakulu mu Uganda. Kaakati ate n'otusanga nga tusaasaanira ebitundu ebyala eby'eggwanga ebyenjawulo nga tuli e Buyikwe, tuli e Mbale, Manafa, tuli e Sironko, tuli e Mbalala, tuli Arua, tuli e Kasese, tuli Fort, tuli buli wamu. Weewaawo. Yes. Oyinza okumenyerayo ku bika bya emmere ennansi. Etujjukiza abaana naddala b'omulembe guno. Bwe tubanga twogera ku bika by'emmere ennansi kuba gwogambye obumonde. Yes. Kakati emmere ennansi okusooka kwa byonna tutunuulira muwogo emmere ennansi. Tutunuulira lumonde, tutunuulira obuyuni bwaffe obukopa, tutunuulira balugu. Oyo ino balugu alimu ebika bingi nnyo, mulimu kaama, kandi, ebisebe, ebikongo. Ekikongo okimanyi? Kikaluba. Ekyo oyinza n'okifumbira omwezi nga tekinaakumbye. Naye ng'ate Kaakati ne tuba ensujju nayo emmere ennansi. Gonja emmere ennansi. Ebintu ebifaanagana bwe bityo Sebo. Weewaawo. Nfunye ebibuuzo bingi. Waliwo eyambuuzizza wano. Nanga nti yes, Slow Food we bajja bambuliza ebigambo bye ekibuuzo kino. Emmere ennansi kituufu weeri. Naye ebiseera ebisinga erabibwa nga erimibwa mu ngeri y'ekintabuli. Ekintabuli kyeki mu kulima? Kuba ggwe olina mulimisa Yes. Webale nnyo neeyanziza mukulu biro mu ye. Ekintabuli omuntu wagamba nti ennima ey'ekintabuli osooka kutegeera ki? Ennima ey'ekintabuli era omuntu ayinza okugamba ennima ey'ekipooli oba ennima ey'akasavu kanyama. Ennima ey'ekipooli yennima nga mulimu eyo ne twagiyita nga nnima ya munafu nga buli kimu kiri omwo.
osangamu obukopa, osangamu balugu, osangamu emmwanyi, osangamu vanira, osangamu ebitooke, osangamu kasooli. Y'ennima ey'ekintabuli. Twagitanga ya kinafu. Mwagiyitanga ya kinafu. Naye ffe waffe mu slow food gye tuyita ey'ekipooli, gye tuyita ey'akasavu kanyama, gye tuyita ennima kakati ennaku zino eriko y'ennima ey'ekintabuli ssebo. Mu lulimi olulimi nayo ina oluzungu. Bagiyita batye. Lwaki oyagala kunjogeza luzungu? Abakunja bamanyi oluzungu. Lwaki oyagala kunjogeza luzungu ssaawa zino? Anti walubira nti farming. Oliwaga nti farming okifuna mangu nnyo. Farming era kati oya farming naye kati fe abakunja so tetutera kweyambisa nnyo luzungu. Yesebo. Kaakati ennima ey'ekintabuli migaso ki oba miganyulo ki era ddala eyinza okuyambako okujja omuntu mu bwavu oba omusitula mu byenfuna? Okusooka kwa byonna ssebo bwe tubeera nga tuli mu kusomesa abantu baffe n'okusingira ddala abalimi n'abo abandyagadde okujja ku mmeeri oba ku lyato oba ku kyombo ky'okulabika nga balafu bana bajje mu kulima, tubasomesa nnyo engeri gye batandika okuteekateeka ennimiro zaabwe nga balima. Bateeka batya ennimiro kubanga yeewawo twogera ku nnima ey'ekipooli, twogera ku nnima ey'ekintabuli, twogera ku nnima ey'akasavu kanyama. Twagala kulaba ennima eno yandibadde etya. Ennima eno yalibadde bweti nti omuntu alina kapoloti ke. Wano abasinga obungi ssebo tulina obutundu butono nnyo bwe tulimirako. Tuli ku poloti. Sina bibanja. Kaakati ndowooza nja kutambulira ku poloti. N'abalala abalina ebibanja ebinene n'ettaka nabo tujja kubatambulira tulabe engeri ki gye basobola okukozesa ennima ey'ekipooli. Tuli ku poloti essaawa ya leero. Omuntu alina kapoloti. Naye mu kapoloti ako asobola okuteekawo ebitooke nga 4. Tugereze nti no standard ya poloti etandikira ku 5 ku 10. Yes. N'oteeka wano ekitooke ng'okozesa fuuti 10 ku 10. N'oteeka wano ekitooke, n'oteeka wano ekitooke ekirala, ebitooke 4 nebibeera mu katundu ako. Kati awo mu bitooke ebyo 4 n'osimbamu omumwanyi. N'oyongeramu n'omuwogo. N'emabbali n'oyongerayo omuwogo. Ekiti ky'ebiti bya muwogo. Kaakati ate era ku gundi kuno ku njegoyego ya muwogo n'oyisaako obukopa. Amazzi eno gigadde. Oba okyali amu n'oteekamu ebigaaga. Ebigaaga okyabimanyi? Nga lwaki? Naye mubirya. Biba bifunyise. Kati nza fa abawuta ku bigaaga nakyo ndawe bifunyise. Ebudde ofe kalungu eri natita gyebiri. Naye eyo ng'omusana guba kuba nnyo. Yireka naawe. Kugyebiri biranda. Ebino baagambanga nti nabyateganga baseze naye tebyateganga baseze nti bisimbe mu abaseze tebajja kujja baseremere. Kyagwe gwonombolira. Badde sikimanyi. Tekijjaayo ekyo. Wadde nkiyisiza we tekijjaayo. Kaakati ogenda olaba nga mulimu ebigaaga. Mulimu empindi, mulimu obuyindiyindi, akatundu ako kokka akatono. Abalala bateekamu n'ekikolo kya sukuma, omuntu oyinza n'okuteekamu katunkuma. Katunkuma omumanyi? Mumanyi bulungi. Mumulya nati mwe temulya bikaawa. Mugamba Katonda yakola ebiwooma bingi. Kaakati ate nondemu ekikaawa. Era ebuddu nga obutula bukakaayira. Nga lwe lulimi olubunnyonnyola amaama. Naye nga mubulya. Nze mbulya. Weesiimye nno. Nze ng'omuntu mbulya. Mube budde. Lwakuba obwennaku zino bwe tugula mu butale tebukyakaawanga buli obudde. Obukati bwe tuli mu ffe mu kulabika nga tulwanyisa. Tugamba abantu badde ku nnima ey'ekintabuli wakati mu kulima ebintu eby'enjawulo nga bisobola okuyambagana. Egyo gy'emigaso. Ekintu ate bwe tunaatuuka mu maaso awo ogenda laba ofunamu otya mu nnima ey'ekintabuli. Yesebo. Kaakati ebyo byonna obyogedde. Naye omuntu emuyimuse etya okuva mu byenfuna? Yesebo. Webale nnyo. Kaakati wakati nga okozesa ennima ey'ekintabuli era tutunulira omuntu mu nnima ey'ekintabuli omuntu yandigifunyemu atya. Kubanga ensangi zino obadde ojja otambulako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'osanga nga basaayi ekibira wonna ne bateekawo omuceere. Omuceere guli mu nnima ya kintabuli ssebo. N'osanga era ettundutundu nga bayitaddemu ebikajjo. Abalala nga bataddemu obulo. Ennima eyo ndowooza evumirira era erwanagana n'obutonde. Ffe nga Slow Food tukola ki? Tugamba nedda. Ennima eno twandibadde nga tukyusaamu. Era omuntu alima ebikajjo kubanga ne mu nnima ey'ekintabuli ojja kusanga nga mulimu ki? Ebikajjo. Kakati omuntu wabanga alima ennima ey'ekintabuli twagala omuntu nti alima ebintu eby'enjawulo. Ebintu bino eby'enjawulo ate era ng'omuntu asobola okulabika nga akola ki? Ng'abifunamu. Abifunamu atya? Ketugeze nti olina emmwanyi, olina ebitooke, olina vanira, olina ebikajjo ku njegoyego oba ku lusalosalo,
olina obukopa olina amayuni tulina amayuni agabwayisi aye ntuba n'obukopa bw'obukopa obulya obukopa mbulira ddala webale nnyo kaakati n'ogamba nti ate we tuba twogera ennimiro y'ekintabuli tetwogera kulima kwokka Slow Food terimisa kyokka n'okulunda ekola ki n'okulunda mwekuli ffe sekokko enkoko embalaawo ogimanyi erina omugulu weeguti ekituufu kaakati enkoko nazo mu nnimiro y'ekintabuli nga weŋŋambye kasavu kanyama eriko n'enjogera nti mba n'abiri mbalaawo mbadde nayo njokola ki ate ffe tugambye eyo liba ggunju lya ttulu eggunju ly'ettulu ligamba mba kuba n'abiri ne nannyini nkoko mbadde mutwala naye nze linsanganga nzajjo lirya kakati badde nkutegeeza nti tufunamu tutya mu nnimiro y'ekintabuli ate era nenkutegeeza anetegeeza abalayi baffe aba programu eno nti ennima eno osobola gifunamu otya nti nfe nga Slow Food tuva ku kulima ate era n'obulunzi ne tulunda n'osanga nga tulina embuzi n'osanga bino ebintu bye twogera bye by'omuntu waffe yennyini owa wansi atandikirwako omuntu waffe yandibadde ng'alina akabuzi yandibadde ng'alina endiga yandibadde ng'alina ente yandibadde ng'alina enkoko kale embuzi nte enkoko webiba biganya endiga biganya tekawo enkoko naye osanga mu katale nga tugenda mu butale tugula enkoko kati ennima y'ekintabuli nti wobanga olina enkoko zaffe ennansi bwene enkoko ennansi omanyiyo nga mmeka olabika tokyalya nno nkoko nnansi ogenda kuŋŋamba bino ebyammu bino byemulya bino yangu kaakati kale yogera ku lujumba yogera ku y'olukoto yogera ku ensesere koko ensesere ogimanyi weefaanana enjima ey'omwoyo ogususumadde eyo nonsava ate mukongole zonna zonna ziguumu kaakati ffe mu Slow Food tulafuba naye tulabe nti enkoko tuba nazo ssekkoko tuba nazo embaata tuba nazo ne tulima ng'ate bwe tulunda nti bine maniwo oba kalimbwe oba obukiringi obuvudde mu bisolo bino oba mu binyonyi tubuteeka mu nnimiro yaffe muno ate mu nnimiro omwo ojja kulaba nti bino byonna ebitonde oba bimaze okulima nti emmwanyi bw'enaabanga etuuse ettooke lijja ba terinakutuuka emmwanyi ojja kubeera ng'ogifunamu akasente oyinza okugamba nti kale emmwanyi yange eno kandya amatooke ntunde balugu ntunde kopa ntunde vanira kale ntugamba nti vanira n'emmwanyi ebyo kambitereke ezo sente ngenda ziteeka mu kittavu kaakati obeera tolindira wamu omuntu atema ebikajjo omuntu ow'omukyere sizoni ebeera eyo ng'akola ki ng'ajjawo naye kati nze n'abalimi baffe ffe mu Slow Food omulimi waffe alina bingi nnyo ebintu ebirima byalima nga bimukubagiza ajja n'alima kasooli kasooli omanyi kasooli omuganda tugamba omuganda tugamba omuganda fenga wano omanyi abaganda ssebo tweyagaliza waliwo n'atobeka ate kyamu obuntu waliwo n'atobeka mulangi ez'enjawulo oyo saagala abalinanga erinnya gye baamuyitanga nebyesaagala kwatuukiza sisobola kulyogera ku terefayina naye nga mulungi kaakati n'ogamba nti nina kasooli nina vanira nina emmwanyi nina balugu naye nti balugu ne vanira ono yagenda obeera mu kittavu yajja okuzaayo abaana ku ssomero n'ojja mu bino ebintu ebisigadde muwogo n'olya ffe mu Slow Food osanga nze alya kopa abeera muno nze alya balugu emmere eyange omukyala ng'aginteekerateekera ebeeramu ebintu eby'enjawulo mwe mubeera kopa mwe mubeera balugu mwe mubeera ettooke akawunga akatonotono weekali ogenda osanga nga essuwaani yonna bw'ogitunulirako nga yonna ejjudde olovubana buluvubanya okulabika ng'okola ki okulya naye kati mwemuli ekika ky'emmere kimu nga omuntu omusanga ku muwumbo gwa kalo oba akawunga ng'ali okwo n'alya naye twalibadde mu nnima eno ey'ekintabuli bye tulimye tubirya ate era tubitunda weewaawo oli ku BBS Terefayina puroguramu olutindo ndina omulimi sawano ate era omulimi omukulu Kityo Umar Mugalu okuva mu Slow Food Uganda ekitebe kiri wano nabuti mu kibuga eky'emukono mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Kyaggwe kaweefube gubaliko okulaba nga emmere ennansi tesaanawo kubanga ya mugaso nnyo gye tuli mukulu Mugalu oyogedde kulima kuno okw'ekintabuli mu Uganda mulimu ebitongole ebyannakyewa ebireeta eddagala ly'ebirime ery'ebisolo bikola nakavundira amakampanies ago buliwo n'abakyala abali mu bibiina byabwe abaami bali mu butale mu bibiina byabwe eby'empolampola
abo bayinza batya okwenyigira mu nteekateeka nga Slow Food abo ndo tubaagalira ddala kubanga mu kisinde kino mubakumye mutya era oyinza otya okutuusa obubaka bwabwe okwenyigira mu kisinde kino kye tuliko era nga nkubiriza oba nga nkuba omulango ogutakungula eri ebitongole byonna ebirabika nga byagala okukwasizaako ku bantu oba nga nabyo biyayaana nga birafuubana okukwasizaako abantu baffe aba bulijjo okulabika nga batwegattako tubeere nga tulwanyisa ekika ky'emmere ekimu n'ennima emu ennima eri ekosa obutonde kubanga bw'ojjawo omuti gwe n'ogamba ngenda kulima ekimera ekyo kimu ogenda kujjawo emiti ogenda mala ku ssaawa kibira kyonna okikole ki okimalewo kati ebitongole bino tubyagala nnyo ssebo nti bitwegatteko ku mulamwa gwe tulina ogw'okulima ennima ey'ekintabuli tusobole okulabika nga tuzza Uganda ku ntikko wamu ne Buganda okuzza Buganda ku ntikko ne Uganda kitegeeza nti twalina wano ebibira naye kati ebibira bisayiddwa bikoze eki biweddewo twalina ebintu twalina enzizi era mu nnima ey'ekintabuli ojja kusanga nga tuba n'enzizi ssebo naye enzizi kaakati baziteekamu ettaka bazisulamu amayinja olwo ne bizibikira awo ne balimawo okugeza ng'omuceere ffe twakula tetufumba mazzi naye mmwe ne munywa amazzi mafumbe ife abalimi tuli balamu nnyo kubanga n'emmere eno ey'ekintabuli ddagala kaakati tusaba ebitongole ebyenjawulo mu kisinzi kino kituliko okulabika nga tulima emmere ey'ebika ebyenjawulo ku ttaka limu oba mu kifo kimu batwegatteko tubeere nga ffenna tukoyeganira wamu tubeere nga tusobola okuyamba abantu baffe kubanga ffenna tuli bannansi gojja kugenda olima ekika ky'emmere kimu nze nnima ebika bimere ey'ekintabuli abaana bange munnange nze bakule bulungi ate ababo bakule mu mbeera etali nnungi kyokka abawe bagenda okujja okufumbirwa ewange kituufu kaakati waliwo angambye wano nti mu luzungu kye bayita farm diversification okugaziya oba biodiversity ennima ey'ekintabuli kati mu kkowa eryo gavumenti eyinza kukwatizaako eti oba ebitongole bya gavumenti oba obukulembeze gavumenti ebitongole ebyenjawulo twagala nnyo ssebo okutuyambako mu nkola eno oba ministries ez'enjawulo katugeze ebyobulimi n'obulunzi kaakati tubadde tulina ekigenda mu maaso nga ab'ebikajjo abavanira ab'emmwanyi n'abantu ab'ebirala kusooka kwa byonna gavumenti yandituyambye nnyo eddagala erijja erikozesebwa okufuuyira bbi si lya mutindo ng'ojje ne ku mutindo kubanga oyinza ogamba nti ensi lya mutindo nga bw'onaafuuyira akawuka ng'akawuka kagenda gamba bannange nga banfuuyi nga bataddeko otuzzi otuweweevu eddagala lyennyini eryalisa akawuka akazze ku kirime ng'ate nga akawuka kajaganya bujaganya kaakati tusaba gavumenti eddagala lino emaloli abayingizamu n'eddagala limale okujja muno mu Uganda nga limaze kwekennenyezebwa libeere nga ddungi eri obulamu bwaffe kubanga wennaafuuye olaba emboga nga bagifuuyira emboga ebeera bweti ng'etandika kaakati bwe babeera nga bagifuuyira muno mu makkati kati neefunya era neeyanjuluza n'ofuuyira kaakati ogenda okutuuka okugirya ogwo gwonna ogudagala gukola ki tetumanyi ddagala eryo ddungi oba kyamu so tusaba gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo okulondoola ekintu ekyo ekirala wabiriwo n'amateeka twaziyitanga bylaws twaziyitanga ordinances ku level ya district agalabika nga gakugira ebintu ebimu abantu bali badde tebalima kintu kimu gwe n'osaawa ekibira gavumenti bwebanga neteekawo amateeka ag'enjawulo netugamba nti eno bylaws ziri ku gundi ku mmwanyi oba ziri ku gundi abantu tebalinoze mmwanyi nga nto weewaawo kakati mu ddakiika ng'emu nsaba owumbewumbe ensonga za Slow Food naddala ku mulamwa ogw'okulima okw'ekintabuli eri bannayuganda n'abantu bonna abatulaba eri bannayuganda n'abatulaba mwenna obubaka bwo ku nsonga y'ekintabuli bwaffe nga Slow Food tukubiriza abantu okulabika nga muli balamu bulungi wakati okubeera abalamu obulungi twagala nnyo mubeere nga mulya emmere ennamu ntegeeza ki y'emmere eyaffe ennansi emmere eyaffe enzaaliranwa ensangi zino abantu bangi nnyo tudduse ku mmere enkolerere emmere enkolerere eyo essa abantu bayitirivu nnyo obulamu bwabwe buweddewo
naye tusaba abantu baffe mwenna abalabye programu eno gye tuliko n'abo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bye tuzze nga tusomesa mugende mu maaso ffe tusimbudde tusaba mmwe mwenna ababadde bannabakulabika nga mwenyigira mu nnima eno mwenyigire mu nnima y'ekintabuli mubeere nga olya kasavu kanyama ng'olya ebintu nga biramu weewaawo sijja kusukkako ye mukulu Umar Kityo Mugalu omulimisa ate era omulimi okuva mu Slow Food akubiriza okwettanira emmere ennansi ogirima n'ogitumbula ate era n'ogirya nkwagaliza akaseera akalungi tukyali na buli kiseera bajja otujjukiza obukulu bw'ensonga eyo mukirize tugende mu programu eddako nze musajja wa Kabaka biri mu ye matovu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka